Bino bye bikumi n'ebikumi by'abavubuka abakungaanidde ku kitebe kya disitulikiti y'e Bukedya mu bitundu by'Etteeso n'ekigendererwa eky'okwewandiisa basobole okuyingira amagye agakuuma ebyalo oba LDU. Wabula wadde bano beesombodde, amagye gabadde gaagalako 56 bokka. Embeera teyawukana n'emitiiyana ng'eno waliwo n'abavubuka batuuse n'okujingirira ebiwandiiko by'obuyigirize n'endagamuntu. Wano abantu 105 bokka be beetaagibwa. Mu bitundu bingi amagye gye gaagala okuwandiisa aba LDU embeera bw'eti bw'ebeera. Bano baluubirira okufuna omusaala gwa $20 buli omu buli mwezi. Ramadhan Gobi nga mukugu mu byenfuna agamba nti abavubuka baweddemu essuubi nga kati beetegefu okukola buli kalimu akabasala mu maaso newankubadde ng'empeera ntono. Guno omulimu ogugwawo kasita gubanga gunaabawaayo ka ssente beebeezeewo abasinga ambitions baazikendeeza. Tewakyali nnyo bavubuka balowooza nti njagala nfuna omulimu ogunampa omusaala gwa $2 million. Wadde ebbula ly'emirimu weeriri, abavubuka abamu bagamba nti okwagala eggwanga lyabwe kye kibaviirako okuyingira obwa LDU. Kuba nti emirimu mitono abavubuka abamu babeera eyo nga tebalina byakola ne basalawo bayingire ebyo naye nga si mbeera ntuufu ebayingiza mu kintu ekyo. Patriotism naye omutima gw'eggwanga okutwalira awamu ensonga ey'okubiri nti nga ffe abakyala twagala tukuuma eddembe mu Uganda yaffe. Ebiseera ebimu kye kituyingiza mu LDU. Ye omwogezi w'amagye g'ekibinja ekisooka Meja Yusuf Katamba naye agamba nti abavubuka okwagala eggwanga lyabwe kye kibaviiriddeko okuyingira obwa LDU. Kuba ebitongole ebirala byonna bulijjo biranga emirimu. Nesirowooza nti waliwo abaali bafunye abaagala ennamba bw'eto nga gye tufunye. So ndowooza nti waliwo omwoyo gwa ggwanga oguzze mu bavubuka. Ndowooza balabye eggwanga gye liraga kati batandise okwagala eggwanga lyabwe. Kyokka Gobi agamba nti eggwanga lyandyoyokera akaseera akazibu singa abavubuka bano abatendekeddwa banalemererwa okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe mu bwa LDU bwe bayingidde. Abamu bayinza okuba nga ekiruubirirwa kyabwe si kyakukola bwa LDU nti wanaatraininga n'amala ajja kumala dizati nga abaddiza emmundu yaabwe naye kati afunye skills ezo ezibamuwadde ezisobola okukola ebintu kubamba eby'ekijaasi. Amagye gagalaba LDU omutwalo gumu 13,000 okwegatta kw'abo akakaaga abaasooka okusunsulwa. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.